Yes, for TV jembaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade waliwo Kadama yabula bali mukubanga bamunoonya waliwo ne Kadama omulala eyafa waizoke ebbanga abazadde bakyabuze yafa ndowooza gwali mwezi gwa April yafa mwezi gwa April ndowooza bakyanoonya abazadde bete babalaba ku muguno mwezi gwa muguno omwaka gwa 2025 mu April mwezi gwokuna tukafiri mwezi gwa June tugenda mwezi gwa July omuwala yafa mu mwezi gwa April naye bakyabuliddwa basadde bageza kubanga bacontactinga ku company ejayitamu kubanga agenda wabula bakyabuliddwa ngenda kwambe kutuusako byonna masawo bagita fa additive gimongera okubanga munfollowinga so nga ati waliwo ne Kadama eyabula mikwano gye bali mu kubanga bamuyiga tebamulaba tebamanyi wa giyabulira waliwo omuwala bamuyita Grace ono yavuddeyo n'agamba nti anoonya mukwano gwe ayitibwa Maria namutamba nga yajja okukola direct Saudi Arabia naye ekiyumba tekyamutambulira bulungi mbu bagezaako okukubira abakampuni eyamuleeta tebaafuna buyambi era yatoloka naye okuba yatoloka taddangamu kubanga amuwuliza amasimu agakubako gonna tegayitamu era ng'ono asaba abamanyi gy'ali akole ki ayogereko naye ku social media andoozize abala basinga comments zibadde bawandika zibadde za kusaagira basinga nga bagamba yafumbirwa abala nga bagamba mbu bamuwasa bambagambe bambe bamuyina mu maka bamuwasa naye nga comment nze nkiwa zibadde zasi za kusaagira tewali amanyibwa gyali mwana muwala ono amanyikiddwa nga Maria namutamba tewali amanyibwa gyakola ki tewali amanyibwa gyali ekyebuuzibwa Maria yalagawa Maria yaddawa kampuni yamutwala tenyega kampuni yegamba nti nakyemanyi kukikwatagana ku Maria tebamanyi Maria oba akyali Saudi Arabia bayakomawo Uganda naye ngamba Maria alayika akyali Saudi Arabia engeri gye yatoloka gyali mu Saudi Arabia mwali omwo mwali Saudi Arabia wabula ekyebuuzibwa yali ready okubanga adde Uganda obaoliawo ng'obulamu nga yafuna ekirala kikwa ekimuyambako okubanga atambuza obulamu e Saudi Arabia obaoliawo nga yafuna omulimu omulala olwo mukwano gwamunoonya Grace agamba nti baali ba mukwano yagamba nti Jesse yagala kumanya mwana muwala ono ali atya obulamu bwe buli butya kubanga n'okutoloka ebiseera ng'osi bitya kutambula bungi omuntu ng'otolose bw'otoloka oluusi biba biralamuko olina okunoonya woosula nga bingi bye olina okuba ng'ofuna jjukira wali oba okola mu maka ga Muwarabu nga buli kimu kibeerawo waka woosula ekyokulyawo buli kimu nga golinda kasalako nakukola mirimu naye bw'otoloka muntu wange biba biralamuko bikyukamukko biba byakusavayivinga oba otuuse kugamba oba nkyogere ntya oba ofuuse nga street kid oba ofuuse nga street kid oba otuuse kubanga ozongera ku bu street mu Saudi Arabia biba bikambwemuko kibandooza Grace amunoonya alabe bwali oba oli awayinza omuyamba kubanga afuna omulimu omulala kuba ekiyumba kyerimu tekyata nga omanyi naye ebiyumba ebisinga oluusi tebibeera kiriya ababosi bamu oluusi baba n'empisa embi kugamba nga tebabayisa bulungi abamu kibaviirako okubanga batoloka yoyo Maria ng'olengera mu kifaananyi bali mu kumuyigga mukwano gwe tamulabako yeebuuza yalagawa yawulirawa gamba mukazi wattu ali mu kukyebuuza tebitegerekeka bulungi naye nga mungere okubanga mufollowinga ate musubscribinge munyige kade mbebaza ne bagamba nti kimwakola kyamaanyi nembakubiriza ne bagamba nti mungere okubanga mugifollowinga n'okugyekumirako mbagamba nti updates wano mba nazo each and every single day nembagamba nti comment section weeriawo so ntera obaka mu comment section ate osikale nga ogifollowinga waliwo omulala mwana muwala ono naye amanyikiddwa nga Nakayima Saida ono yafa ng'ennaku z'omwaka yafa ndowooza mwezi gwali gwa April mwaka guno gwa 2025 bagamba nti abamanyi famire ye bandibaddemu ne bakola ki bagitegeeza afiira Saudi Arabia nebbanga liiseewo nno kuva mwezi gwakuna tugenda kati myezi emeka banga liba gwakuna gwakutaano gwamukaaga tugenda myezi ndowooza 3 kubanga tugenda mu July tebatugenze myezi na miramba nga tebalabako ba famire ye
basobola okuba nga basharinga akaposti kano balaba oluusi kayinza okuba nga katuuka ku bafamily basobola okuba nga bakola ki bamanye ekyatuuka ku muntu oyo kubanga oluusi abasinga baba e Uganda nga tebamanye oluusi kampuni ezisinga bezitwala abaana okugenda okwo oluusi bo nga bo baba bamaze okufuna kye baagala ebiseera tebatera kuba monitoringa nnyo kigenze wala oluusi abasinga omuntu gesa nga muli ku lwammwe nga n'oba ofunye ekizibu kampuni teyagala kumanya ebiseera oluusi abasinga kampuni bezitera okuba nga zimonitoringa oluusi be bano babeera basigala nga babanja akasente oluusi kubanga oluusi eri abagenda ku oluusi kampuni esigala nga zibabanja nabala nti oba oluusi bw'oba ogenze tujja sigala tukubanjawo obukadde bwaffe oba nga bubiri obukadde bwaffe nga bubiri ojja butuwanga otandise okukola ne mutesa nti buli musala gw'onaafuna oba ofuna emitwalo 7 ojja tuwaako 2 omusaala ogwo gw'oba ofuna okola ekyomalira akakadde kaffaako emyezi gy'oba omazeeyo tuteese ne muteesa oluusi kampuni eziba monitoringa nnyo kubanga tusobola okufuna akasaala kaabwe baba bakwaki kebasigala babanja n'oluusi kampuni webanga kugamba nga wagimalayo nga tewali abanja munne ebisozi nga tezitera ku monitoringa kyoba basinga bafa abamu ne basigalayo ne badibira omuzirimbuze ye Saudi Arabia abamu ne babaziika mu mulimbo oluusi abamu ne basiraniyo omuzimu mokyali ekibaawo ne baziika mu zirimbo kakati no munnange saidi ati bwati bwakoze bwati bwasiranidde Saudi Arabia omulambo gwe bamanyi wajje guli ogwa saidi ati bamanyi wajje guli naye abafamile ne kampuni yamutwala tenyegacye lwakuba temunanga ate bikyukiramu oluusi kampuni oluusi zitwala abaana okugenda okukola newebere badde mu banja netegeera nti afudde eba teyagala bingiza mu kuba okutambuza omulambo gujja e Saudi muntu wange oluusi kampuni zino ziba tezagala bingizamu nga zitya okusipendinga oluusi bamanyi okuba bakola ki bazingiza mu nsonga ezo okuyambako okuzza omulambo ogwo kubanga munaye teguddizika osaba kampuni oluusi nga bambi zibadde nga zipulaningira ku muntu ono eyagenze ku kyeyo kati bwebagamba mbw ate afudde ate okumuzza obukadde 15 gamba ne tugenda kubujjawa obukadde 5 tugenda bujjawa mirambo gya bbeeyi ogitransporting ogijje buli waggwanga olaba oba mu Uganda ogutransporting oguzza mu kifo ekirala guba gwa bbeeyi tegitambulizikika akati waba obuzibu kampuni ziba tezaagala kubyeyingizaamu tezaagala spendinga zigamba twali tumubanja aye tumusipendingireko esente zisirika kye niwe ziba zina information ekwata ku muntu oyo bazadde kubanga kampuni ezo zisigaza information basirika kye kakati nno bwaito saidi ati bwati bwadibide Saudi Arabia bambi kitalonye omulambo gwe bwegwo tegusiranidde e Saudi Arabia bitalonye ku saidi eyo balita Fad TV ogi mungere okubanga mugifollowinga ate musubscribinga munyigene kale mbagala nnyo mwenna mpera bulungi like ngo commentinge